kwonoona bwonoonyi. Saabalabizi Kazimba avumiddwa baagala okusaanyaawo ekibira kino n'asaba gavumenti ebyeko kyekolawo. Omusana kuleketya kireeta okufuna enjala, kireeta okufuna ebizibu ebitali bimu ng'abantu. Ne Ssaabasumba Lwanga yavumiddwa baagala okusimba ebikajjo olwo basanjawo obutonde bw'ensi n'asaba bannema okusazaamu satifikeeti yabuba kampuni ezigenda okulimirawo. Tulaba nti ekintu ekyo kikolebwa mu ngeri ddala eteri mu butereevu bwakyo nga bukyandibadde, kubanga okusaanyaawo ekibira ekyo kijja ate kyo ekikolwa ekyo kusaanyaawo n'ebintu ebirala bingi. Ate avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Uganda Joint Christian Council Reverend Wilberforce Sekasiku ategeezezza nti bo nga ababulizi b'ennyini nabo tebajja kutunula ng'obutonde bw'ensi busaanyizibwawo. Kino kizze nga kya bulabe olw'okwonoona obutonde bw'ensi. Sizoni z'okusimba ne zikyuka, era bwe zikyuka abantu basimba ebintu ne bitabala. Ebyo nga bityo okutikkira abayizi b'ekyambu okukyala mu lusuubo nga bakulira yunivasite ne bagamba nti abayizi baabwe bakyabulidde ebifo gye bagenda okugezesebwa olw'obunkenku buli mu ggwanga olwa COVID-19. Byogeddwa myuka ku yunivasite Profeseri Katunguka olukwannamamulire ategeeza nti wadde gavumenti yakkiriza abayizi abali mu mwaka ogusembayo okuddayo okumaliza emisomo gyabwe mu kiseera kino ekya korona, kyokka bakyali mu kusoberwa ku kuteeka okutikkira abayizi. Waliwo amasomo ga internship oba placement ekyaliyo. Ategeeza nti abayizi omutwalo gumu ku misatu batudde ebigezo byabwe ebyakamalizi byakomekerezeddwa nga 29 omwezi ogudde, kyokka n'ategeeza nti bangi ku bayizi baabwe bakyalemedde okufuna gye bakolera internship. Abaana bangi aba final year students tebanaba kumaliriza internship n'abalala tebanaba kukola school practice. Kati ebyo bwe bigwawo ng'amasomero gavuddeyo bajja kukola practice ate olwo tujja kuba nga tukulaningira graduation. Mu ngeri Profesa Katungu ategeeza nti basuubira okugulawo nga lumu omwezi ogwa February omwaka ogujja okusomesa abayizi abamaliriza semesita yaabwe ey'okubiri ey'olusoma olw'omwaka 2022. That's what we expect. Because that's a large number to handle amidst the COVID guidelines and SOPs. But once government gives us a go-ahead, we shall do our best. Ono oluvannyuma nga lwamu n'abakulira yunivasite ne baguddewo wankaaki omukulu ayingira mu yunivasite eno mulimu ogw'emmensi obukadde 4 Agnes Najjuma ne Ronald Kasisa bakisakidde eggulu eno lwa TV. Ate Lieutenant General Henry Tumukunde eyeesimbyewo ku bwa President akukkulumidde kkooti okumutawaanya ng'awenja akalulu k'obwa Pulezidenti. Ono abadde alabiseeko mu kkooti ya KCCA ku misango egyamuggulwako egy'okusangibwa n'emmundu mu bukyamu. Omu ku beesimbyewo kwa Pulezidenti w'eggwanga mu mulongo ogw'omwaka ogujja Lieutenant General Henry Tumukunde alabiseeko mu kkooti ya KCCA ku musango ogw'okusangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka. Tumukunde abadde maaso g'omulamuzi Valerie Tumenyibise ng'ono yamulagira okuyenjera kkooti eno mu bunto awatali kwebuzaabuza. Leero kkooti ebadde eserawo beegoba omusango guno obanidda olw'ensonga nti bannamateeka ba Tumukunde baasaba omulamuzi okugoba omusango guno nti omuntu oyo yatulugunyizibwa ng'akwatibwa ekimenya amateeka. These are largely framed up charges and these are largely, matters that are just introduced to stop me from doing a proper campaign. Ati omulamuzi yawedde olw'abirimu omwezi ogwa January omwaka ogujja okubeerako ensala ye vaako togoleko ne Tumukunde munnamateeka we Geoffrey Tuyamusima ne batunyonnyola ku musango guno. Kyetumanye ebyo byonna babikola okulaba nga balwawo oba balwisawo omusango, naye mu kulwisawo omusango eddembe ly'obuntu lyeyongera erya client waffe okunyoomoolebwa. Tebatukiriza kukola kintu kyonna, odduka you are going where ogenda abapoliisi bakugaana kukola campaign, olina courts zikuyita wano. Ate bannamateeka olwanira eddembe ly'obuntu aba network of public interest lawyers baddukidde mu kkooti eya ssemateeka ne bateekayo omusango bawakanya ekya minisita wa ssemateeka ku lw'okuteeka omukono ku biwandiiko ebiyimbula abasibe mu kkooti byazuula nga bazza emisango olw'okuba n'ebikyamu ku mutwe. Abakulembeddwamu Kandiya Emmanuel ne Toko Godwin bagamba nti abasibe bangi ng'akaddo Herbert Solomon yalumbagana omulabirizi w'ennamine mu kitwalira ne Reverend Kanubero n'ekityo abali mu kisabo kwa Pasika eya 2018. With mental disabilities in such category, there has not been any clarity. The moment you are sentenced, you will stay there. It's like prison becomes
your eternal home. Mu kifo ky'okumuta oba okumusindika mu ddwaliro ng'ebutabika omujjanjabi okufuna obujjanjabi kkooti yagamba nti atagende luzira. Omusango guno gwasalawo nga 2 omwezi gw'omukaaga omwaka guno era omulamuzi n'alagira nti agira atwalibwe luzira okutuusa minisita wa ssemateeka Bannaaddiini basaanidde okubeera mu bantu. Ono yalagira ayimbulwe wabula kati ebbanga liyise nga tannayimbulwa ekirinnyi eddembe lye. Bano basabye kkooti okulagira okuyimbulwa kwa Kaddu n'abalala abagwa mu kkowe eryo awatali bukwakuliza era kkooti erangirire nti kino kibadde kikolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Also should be declared as a violation of their right to equity and freedom from discrimination. Abantu ng'abo kkooti erina obadda in the worst case scenario bagende butabika bafune obujjanjabi. Josephine Senfuma yakusakidde egguleno ku Lwabukede TV. Ate kyo ekitongole ekya Nabagereka Development Foundation n'aba World Vision batandise okubangula abaana abali ku muggalo gwa COVID-19 engeri gye bayinza okuyigamu eby'emikono mu nkola ey'ekisaakaate. Bannaaddiini Development Foundation ebutambala babadde mu ggombolola y'ebodde ssaako ne Kalamba gye bamaze ennaku nga babangula abaana wamu n'abazadde ku ngeri gye balina okweyisaamu n'okuyiga eby'emikono. Akulira Bannaaddiini Development Foundation Andrew Adrian Mukibi agambye nti baagala okulaba nga banaabangulwa mu bintu by'omuntu ne bazadde baabwe ate bateeka obwongo bw'abaana okulaba nga bagenda okutuuka ku masomero ng'obwongo tebwebase. Ekyokubiri kwe kutunuulira okutyoboola eddembe ly'abaana mu maka, mu masomero ne mu byalo gye bawangaalira. Nga tulowooza nti mu misomo gino ekyenjawulo kye tukoze tuleese abazadde n'abaana bonna okwenyigira mu kusoma kuno. Omukungu w'ekitongole kya World Vision Justin Nakayenga ategeeza nga baagala okulaba nga bazuula ebizibu ebiruma abaana n'abazadde kubanga kati abaana mu disitulikiti y'e Butambala mu kiseera kino kyokka eky'ekirwadde kya COVID-19 balaze nga abawala 861 bafunye embuto nga bali wakati w'emyaka 13 ne 19. Twagala okwebaza Obwakabaka bwa Buganda bwabutambudde naffe mu nsonga eno era kuno tubadde tutambulira ku mpagi egamba nti empaji ey'okwekulaakulanya. Asabye abantu baddaabulula abaana bano abafunye embuto basi kubafuula kizibu balabe nga abaana bano badda ku masomero nga bamaze okuzaala. Okusobola okulaba nti ekikola ekyo takiddamu naye ate asigala nga mwana mulamu n'asobola okwongerayo mu maaso ne future ye. Abaana basomeseddwa okukola masiki, ebyokwewunda by'abakyala n'okukola keeki. Naye tuli ba mukisa nti kati mu bitundu byaffe buli maka gajja kubeera nga galina masiki. Ate tetukomye okwo ne tuyiga empisa ez'obuntu bulamu. Mulimu okubeera mu kintu ekimu ekyokulima obulimi ng'ate waliwo omulimu omulala gwandikoze mu bizinensi nekuyamba. Nga mu kaseera kano tuyizeemu okukola obukomo, okukola necklace. Obuntu bulamu obukola ewaka, bwe tuva ewaka n'obukola ne ku ssomero. Flavia Nakimera yakusakidde eggulire ku Lwabukede TV. Ate abayizi abasoba mu 200 batikkiddwa mu by'emikono mu district ey'e Lwengo. Omukolo gukoleddwa Minisita Rosemary Seninde nga gwetabiddwako Director w'ekitongole ekya Directorate of Industrial Training DIT Patrick Byakatonda, abazadde n'abantu abalala. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako mu ggwanga Rosemary Seninde akuutidde abakyala okukomya okuleebeetanga abasajja beetandikirewo emirimu basobole okwekulaakulanya. Bino abyogeredde ku mukolo gw'okutikkira abayizi aba Skilling Uganda abawerera ddala 2223 nga bakuguse mu kufumba, okutunga n'okusiba enviiri ng'omukolo guyindidde mu Mayor's Gardens mu disitulikiti y'e Lwengo. Mwegattenganya abakyala 5 3 4 10 mwetandikemu omulimu. Mwesonde mwekikumi ekyo okutuusa lwe munaagula ekyalaani kyammwe mutandike. Temulinda kubanga ebirala byonna bijja kujja bibasange nga muyira we mutu. Asabye Bannalwengo okulonda Pulezidenti Museveni n'obuteerabira omubaka Namugiyo ng'akaseera katuuse. Naye abatudde wano nkiwasi mwenna nti muli beenaare. Naye kaakati mu nkomerero ya byonna bwana abagamba nti mbasaba mumpeereyo Yoweri Kaguta akalulu mujja kamuwa kubanga mukirabye nti abeenaare mbayine mmugi. Abayizi basiimye omubaka Namugiyo kyabakoledde ne batuuka okutikkirwa bwe bati ne beeyama bye bakuguse okubissa mu nkola. Nsooka okwebaza Honorable Sise Namugiyo ku ekyo ky'onfudde nga nze omuvubuka. Abaana bange basanyufu okulaba nga maama waabwe olwaleero ali ku graduation era maama Namugiyo Sise yadde oli muwala wange
naye kanfukamire mukwano nkwebaza kuba wantuusa ku paalamenti maama, wantuusa ku paalamenti kinayo kisuubira maama, neyanze genejogera ne kadaaga maama. Bannabyafuzi okubadde akutte KDNL mu kuba ssentebe bwa Lwengo Ibrahim Kitatta n'abalala nabo batendereza Namujju byakoledde Lwengo. Nalebo Namujju wewale kubeera nti olemerako n'olemera ku nsonga. Nkakasa bulungi nti omukono gw'obuweereza eri abantu baffe okutte bulungi. Namujju ayozezza ku Mmunye olw'essanyu lyatuuseeko ng'atikkira abayizi bano nti kuba Katonda aswazizza abadde bamusiiga enziro. Nentalawo buli tata nenzigulawo buli gombola ndekayo senta ezimu ndekamu senta zibiri. Abantu bonna ne bajjumbira obeera ng'otukawo nawe n'ogamba Mukama Katonda ng'oli munene. Florence Tumukunde yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Mu by'emizannyo agabutikidde empaka z'omupiira ogw'ebigere eza Jimmy Christmas Cup ziwedde e Kawuku mu Ggaba nga n'olukiiko lw'ekibiina ky'omuzannyo gwa lacrosse olwa Uganda Lacrosse Convention nalwo luwedde. Olukiiko olwatuumiddwa Uganda Lacrosse Convention olugatta abantu ssekinnoomu wamu n'ebibiina ebyenyigira muzannyo gwa lacrosse wano mu ggwanga gwabadde ku Ivory Hotel Nansana nga gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuva mu kakiiko ak'NCS kilabu z'omuzannyo gwa lacrosse abavujjirizi b'omuzannyo guno wamu n'ebitongole ebirala. Pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno wano mu ggwanga Ibrahim Makanda yeeyaanjudde bye batuuseeko omwaka guno omulina okufuuka bammemba abajjuvu ab'ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno mu nsi yonna ekya World Lacrosse. Batusabye abantu bana kochezi bagenda babangula mu kutendeka omuzannyo. So abakochi abamu bagenda okubanga babangula ate abali muki abakochezi mu Uganda. Ssentebe w'akakiiko aka National Council of Sports Donald Lukale yabadde omugenyi omukulu nga yeeyamye nga bwe bagenda okwongera okulaakulanya omuzannyo gwa lacrosse wano mu ggwanga. Tukubiza abalala if possible okufuna emisomo nga gino where they're able to bring together abazanyi bakochi n'officials. Ono yafunye n'omukisa oguzannya muzannyo guno nga kati aba lacrosse batunuulidde okukola nnyo okulaba nga bagenda mizannyo gy'Olympics omwaka ogwa 2024 ate z'empaka z'omupiira ogw'ebigere za Jimmy Christmas Cup zaakomekerezeddwa ng'aba Super Bullet baziwangudde ku kiseera Kawuku mu Ggaba. Bano okutuuka ku buwanguzi bamaze kumeganya FC ku ggoolo 2 ku bwereere ng'oluvannyuma abanguzi aba Super Bullet bayambaziddwa emidaali ekikopo wamu ne sseddume w'ente. Besudde mabango n'ayimiridde wano oli ayimiridde wali bali mabangabanga tebali wamu n'okwongera okubategeeza nti obulwadde gye buli ate nga butta ate tugeza kukola nti tukiza abantu okunaabanga mu ngalo. Tulamenti eno tetubaddemu etulaze ebintu bingi okuli okuba nti tetulina bisaawe naye tulaga abavubuka balina talenti ekisaawe kyetusambiddemu kibinnyo. Tusaba gavumenti ngaffe abagenda okwesimbawo tukwatagane naye tulabe nga tusitula ebitone by'abaana n'okusitula ebisaawe nga bino. Ttiimu z'abavubuka mukaaga ze zeetabye mu mpaka zino okuli Kawuku FC, Kawuku BFC, Super Bullet FC, Nyanga FC, Senege FC ne Pinaka FC. Bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero mu mawulire gaffe agabutikidde ku ssaawa 2 ez'ekiro lindaga wano nawali ku Bukedde Farmer Radio embuutikizi ate ku ssaawa 4 tusubwa agataliiko nfuufu. Nsigadde nze Rose Kigongo Semwanga. Musule bulungi mweraba.